eno NTV akawungezi era nga nyume kaffe akayogera naffe kaba kaguse mukana akadde era nga lero tuli Kibuli twa kutegera biche bisomoza abantu bena butya bwe binza okugonjolwa mukana ne kono mwami ono sebo amanya gona biche bibasomoza ina kukwatya tata ndi mutuze we naye ebitusomoza ekisookera ddala nga bwe mulaba wano kiruguudo luno newankubadde batandiseko dukola naye abakola kasoobo efu business zifeza y'oluguudo kati kwegamba tetulina mirembe n'ekirala ababbi bayitirivu tuli ku insecurity tetulina security twetaaga nakyo security bajongereka bekikwatako tusobole okubeera obulungi amanya go nabiche basomoza amanya nabiche basomoza mama nze bampita mukyala Adija bitusomoza Ekibuli eno oluguudo luno balukola mpola bwe tebayiwa amazzi bayiwa mu wiiki bayiwamu olunaku lumu tuli bafumbi ba mmere tutunda chai ebyokulya biri kuno bingi bakasoma tebakyagula olw'enfuufu chapati zirumira emmere bamu enfuufu oluguudo balwanguye bannaye tuli bubi olw'enfuufu amanya nabiche basomoza sebo amanya gange bambita muhwana Michael esinga okunsomoza bakesisi bagala batulanyirako nnyo abo tukola batuyiriza bagala tukole tugendewa embuuza tugendewa abatembeyi batuleke tukole tweyiye ebyange biche basomoza abantu bena amanya go sebo amanya gange nze Rugwira Mike ebitusomoza ku kyalo kuno tulina ababbi abatuyingirira security entono nze nkubira obulanga government ekola ekisoboka kyonna tuwe security bakazi baffe bakola ku mudaala nga obulaba bakeera ku makya ebami ne bagenda ne bafuna capital ne bakola ate ababbi ne babayingirira obabba bannaye ekyensaba government eyongere ku security wano ku kyalo biche basomoza mu abantu bena ab'Ekibuli sebo amanya gange nze wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh amanya gange nze Siraji Salongo ndi mutuze w'Ekibuli Kanakulya zone ekitusoomooza obubbi bungi mu bavubuka abaana abato babba nejuzi baali base neighbor wange era nze namutaasa kuba bwe nafuluma ne badduuka kale obubbi bungi obubbi buyitiridde era nsaba chairman w'ekitundu kyaffe ng'ekya Kanakulya zone ave akwasaganye n'abakulembeze banne balabe nti batuyamba obubbi bungi buli nnaku kumpi bagoba ababbi mu kitundu wetukola ki wetusula kyekyo ekitusoomooza mu zooni yaffe naye abakyala bakulya mabega ano mama musemere abakyala mujje boogere biche basomoza mu abakyala beno amanya gange nze Nakibule Rita nga ndi wano mu Kibuli ebitusoomooza ngene Ekibuli emyala weetonya abantu ne babonaabona n'emyala ne mayumba kasasiro oba gavumenti ekirowoozaako okisimanyi mama naye jangu oteese nga sina kugenda mbaami bano biche basomoza mu abakyala beno amanya go amanya gange nze Kansime Aneti ekidusomeza mu Kibuli eno abakyala ba Kibuli bagala kola naye tebalina omuntu asobola kubabeererawo kale twagala omuntu asobola kutubeererawo naffe tufune ekintu kyo tusobola kukola kyamaanyi tusobole kubeza abaana baffe kyekyo biche basomoza mu abantu b'Ekibuli esingo amanya gange bampita Jemera Isa esingo tusomooza n'Ekibuli inginiya akola line ekkubo balikola ati abaana bavuga speed ababoda bavuga speed bwisa batomera kuna abaana tibayiwamuku bakimotoka kiyitemuko kiwemuko ku mazzi ekuoyaga naye naffe batufweko nga abantu ba bulijjo kwa kiri bandi bayisanga muko olunaku oba bbiri ekimotoka ky'amazzi naye nedda n'ekyokubiri abaana bene Ekibuli tibalina mirimo basi bali ku puulu muzaala tibalina mirimo byebyo byange biche basomoza mu abantu bene b'Ekibuli amanya n'eddoboozi bampita Haido Musani mpo bulugui bugira kinsomooza mu ekisinga ennyo mu byengamba bino neeno kasasiro enkuba wetoonya wano mu Kibuli batuyambye bataddewo olugu wetoonya kasasiro mungi wano tewaliwo basoloza kasasiro edimo lituweddeko kati ate abasajja abayingira muno nabo bakola emirimu mufuuse ebizikola ba Uganda nkenka
na mirimo nsigadde haido musani mpole nsango bulugui biche basomooza abantu beno okusookera ddala erinnya lyange nze Katongole Patrick mukulembeze mu kitundu kino kyennyini ebimu ku bitusomooza be bamu ku bubbi obugenda mu maaso mu kitundu kino nti bususse oba oliawo naye obuvunaanyizibwa eri gavumenti nti ebbulwa ly'emirimu mu bantu baffe bye biviirako abantu okubbiŋŋana. Ensonga endala ye oluguudo luno olukkirira mu kibuga walinga ku mukwano lwasibwa okutusanga obuzibu nti abantu beetooloola okugenda ddala paka eri ku mukwano ne bavaayo ne balyoka bayingira kubira gavumenti omulanga awamu ne minisitule y'ebyentambula okudda ku nsonga enfuufu esusse okumanya esusse n'abasaka lwanfuufu tweyanziza amanya n'eddoboozi Kamuje Nelson ekitusomoza ennyo wano waffe mu Kibuli bakulembeze obwedda kati owulira abantu bali mu contributing nga bagamba nti ebizibu biriwo bingi naye tebafunanko budde buyita bantu nga NTV bwekoze tebatuyitangako kutubuulira biki ebigenda mu maaso tutuna kye tumanyi so twebuuza abantu betwasindika betwalonda bagende babeere ne bebasaka ne babikomyeyo no gye tuli emirimu gyabwe bagenda kugikola side ki so ekyokubiri tubadde tusaba ngeni TV bwesazeewo nekola kino mukikole kigende mu maaso nabana bakulembeze baffe bategeere nti ffe twabalonda ne tubasindika eyo tuba tubasuubira okukomawo ne batubulira ki ekigenda mu maaso kati bino ebya diversion enfuufu nyingi biki tetufunako kutubuulirira ne tumanya ki ekigenda muki mu maaso toyanziza mweyo sinagenda mu basajja wenfuna abakyala njaga bateesimama ab'Ekibuli Barandi Road Anet Kawa bakoze oluguudo luno Barandi Road ne bagamba Katonda yeebale ne bayongeza amayumba ate ffe tuli bakazi tweyiiya basaadeko ku bbeeyi bambi amanya n'eddoboozi bampita MC Fish okuva Ekibuli waneeno pulezidenta wa Arsen ekisinga otusomooza ffe nga bannakibuli ebiseera ebisinga bagenda ne bakola lyeko erikira ku sipi erigenda mu kibuga erikira erita ku side headquarters awo ekkubo balitandika olikola nga December batemawo omwala naye okuva nga December up to now ekkubo teriggwanga twebuuza KCC gavumenti tegiwa ssente oba esente bagiwa tezimala n'ekirala baddira gavumenti egubanya abanaku ebiseera ebisinga egamba mu entobazi egubanya abantu mu ntobazi wali wansi wafaana Ekibuli nga kumpi ne Balakisi gavumenti yennyini yakkiriza abasajja ne bayiwa ettaka mu lutobazi oba investor bagenda zimbawo ki amazzi gali okuba weetonnya bamuvunampola abaana ffe basomera amazzi gagenda mu bibiina ate ebibiina biri wansi nnyo n'ekirala twebaza nnyo ne MP waffe nnyeko amanya agali bampita Kawesa Tony Kalipuso nze kinsomooza bano abakola enguudo abayinula bagenda ne bakola oluguudo ne batalekako obone bulamba nti wali bali mu kukola oluguudo kagale tewali kapaani kaliwo nti eri mu maaso bakola oluguudo era gye nvudde ekabalagala weyiwa ettaka limala emyezi 5 Minister of Works sikimanyi naye bayiwa ettaka ne limala emyezi nga 6 n'ettaka enkuba nejja terikubira waawo ng'oluguudo tewalina na mmotoka wogiyisa nga nange ndi muvuzi wa boda ebitusomooza abantu b'Ekibuli y'ensonga y'oluguudo luno ddala abantu ng'omanyi nti abantu bakolera ku luguudo luno n'ojja n'omenya ennyumba z'abantu nga gwe tolowoozezaako nti b'omenyera ennyumba bayinza okuba nga bakosebwa kubanga oyinza okwesanga nga omuntu ennyumba ye ekyokulya yemulabirira nga mukadde takyayina lugendo naye nga gwe ennyumba ogimenye tomusasudde toyina kyomulaze kyomuwadde nti kino kyekiddako mbutuufu oba omulese bubi ekyo olwakadde tetugenda kusukkawo mu kamyu kaffe akayogera naffe tugenda kujja mu bitundu ebirala by'eggwanga Mukono Mbalala Masaka yonna tugenda kutuukayo twogere n'abantu batubule biki basomooza tusinkane olwokuna olujja nze lwe Muntamale byonna ebyogeddwa kinomu CNTV ng'omukutu tusinkane olwokuna olujja nze lwe Muntamale n'akanyumirako akayogera naffe